tenga twabadde naye omukugu bayita Kayemba Solo oba bamutegeera obulungi manager w'abayimbi ab'enjawulo asobodde okubatenga managing abayimbi ab'enjawulo era olunaku lwajjo yabadde asobodde okubatenga atandika okutongoza yawerekeddwako abayimbi ab'enjawulo ng'omukugu bayita Martha Swalukaga Dr. Hildamane kwabaddeko omukugu bayita Geoffrey Lutaya Kaziwe Kapo Dr. Hildamane Patrick Omujuka nabo basobodde okuba tebamuwerekeddeko omukulu olunaku olwajjo gwe bayita Kayemba Solo yasobodde okubatenga alonkinga olunaku olwajjo era embeera nga asobodde okubatenga etambula yatambulidde mu nsonga ya ndongo yokka omukono gw'okutegeeza gwe bayita Kayemba Solo ekintu kyano nga asobodde okubatenga akirwamu nnyo amanenjiza abayimbi ab'enjawulo abajjukira obulungi okuyingira ekibuga Kampala ndowooza mwaka gwa 2010 yasobola okubatenga ayingira endongo ayingira ekyo kye bayita ekibuga Kampala omukulu ono era nga asooka okubatenga managing omukyala gwe bayita Lady gwe bayita Tina bamujjukira obulungi akayimba ako mwaka gwa 2006 yamanagingako omukugu gwe bayita Dr. Hildamane 2007 yamanagingako omukugu gwe bayita Chutikaye Pastor Bugembe 2007 David Utalo 2007 yamanaginga y'omu ku basobola okubatenga basooka okumanaginga omukugu gwe bayita David Utalo yamanagingako omukugu gwe bayita Chris Evans n'omukyala Rema Namakula era bonna yasobola okubatenga managinga abayimbi bonna asobodde okubatenga managinga mu mbeera ey'enjawulo asobodde okubatenga akadde kana managinga omukyala gwe bayita Rema Namakula omukulu gwe bayita Kayemba Solo yasobodde okubatenga olunaku lwajjo yatongozza enteekateeka ze z'okubatenga anoonya akalulu olunaku olwajjo bwe twabaddeyo saidi z'ekiryamenvu omukulu ne gwe kutegeezaako basobodde okubatenga abayimbi ab'enjawulo bayogedde ensonga zaabwe era ebimu nga byasobodde okubatenga bitambula byengenda okubatenga nkuwako awulire embeera nga byasobodde okuba ate ng'etambula Kayemba Solo wuuno ng'ayogera ekindeesezza ennyo abantu bano be baganda bange benkuze nabo bentambudde nabo be baganda bange ate nga nabo essaawa eno bali ku mulimu gwa nkyukakyuka ya ggwanga lyaffe n'olwekyo tusazeewo ffe ffennyini twakikola tukiyita kikwekweto kwebeereramu tulina ekibinja kyaffe ekyo tukikola nga kikola omulimu gwa pulezidenti Kyagulanyi n'okwongera okunnyonnyola bannaffe wa gye babeera bino ebintu bikyalimu bannakatemba tebikyalimu ntete bikyalimu bandi bayimbi bino ebintu bya ggwanga biri siriyasi muganda wange tofuba okulaba nti tujja kutima mulungu owulidde amateeka agabadde gazze ku bayimbi nga gabakwatako bali togawulira owulidde ebintu bingi ebiteekateeka twetaaga tugende mu paalamenti twetereereze eggwanga lino teri muntu gwe batunda nga munnabyabufuzi buba bulumi bwe tubadde nabo twali tusigala nga tweriira kasente kaffe abantu abo bonna boolabye leero ku bwerere babasasulira kubalaba ye mukulu oyo gwe bayita Kayemba Solo gwe kutegeezaako alina kampuni gye bayita Somewhere in Africa eno sports agency etunda abazanyi ab'enjawulo abazanyi basobodde okubatenga atundako omukulu ono abazanyi bangi nnyo basobodde okubatenga atunda gwe anyumirwa omupiira yatunda omusambi gwe bayita Khalid Aucho yamutunda Egypt omukulu gwe bayita Derek Nsibambi ono ye agent we Alan Kyambadde ali mu Egypt Joseph Ochaya ali mu TP Mazembe omukulu gwe bayita Okwi ali mu Egypt Jajja Walu era agent we omukulu gwe bayita Yassa Mugerwa waliwo gwe bayita Kristesto mu Ntambya omujjukira obulungi waliwo gwe bayita Timothy Awanyi ali mu Israel n'omukulu gwe bayita Magambo abayimbi abagundi abasambi b'enjawulo bangi nnyo basobodde okubatenga atunda akadde kano omukulu ono era nga kasente akasinga akajja eyo omukulu gwe bayita Kayemba Solo gwe nkutegeezaako alina kampu gye bayita Somewhere in Africa Sports Agency ng'etunda abasambi ab'enjawulo era nga n'endongo asobodde okubatenga managinga abayimbi ab'enjawulo Dr. Hildamane yasobodde okubatenga avaayo ne yejjusa agamba nti bannabyabufuzi bangi nnyo bakubidde kampeyini bakubidde ennyimba yakuba akayimba ke bayita Ameria agamba nti yejjusa Hildamane wuno twabadde bukoma nsimbi gyo so ndi omu ku bejjusa nti abantu abamu naddala nze bembaddeko nabo babadde abantu ab'enkizo era abalina amaanyi kyova olaba tuyimba nga tubagulumiza nga tulaga n'ensi okukira kwabwe naye okukira kwabwe tugenza okwekanga nga tekuli practical nga tekuliiyo wabula bantu ba bulijjo ate nga twali tubatya nga tulowooza nti bo bankizo balina okukira kuba balina amaanyi ag'enjawulo naye tugenza okulaba nga byonna byonna twali twewussa na kuwisa bantu okubategeeza abantu abo kikye bali era twejjusa ebbanga lye tumaze nga tukontributinga mu kudongowaza n'okulwisa enkyukakyuka mu Uganda ye mukulu oyo gwe bayita Dr. Hildamane olunaku olwajjo twabadde ekiryamenvu saidi z'ebuyogo eyo nasobola ate nga tuyitayo n'abayimbi ab'enjawulo
nga bawerekeddeko munywanyi we gwe bayita Kayemba Solo ng'atongoza enteekateeka y'engasodo okuba ate ng'etambula. Munnakakuuto Geoffrey Lutaaya naye ng'ali mu nteekateeka yakuyingira Parliament yabadde mukambwe nnyo eri abatuuze b'e Bukomansimbi. Geoffrey Lutaaya yabadde mukambwe, wulira ani yabaloga bantu mmwe tetugenda basiisiriza busisiza wano tetuli mu buli tubagamba ebintu bye mulina okuwulira nga mwefudde abatabiwulira ne babaleetera ne Kayembo wa wano era mwe mulina emitima mulinga balogo ne mubanga mukyakuba obukuukuulu ebbali. Kayembo olaba nsitula ffe tetusitulikika ssebo tusituka lwa nsonga tumanyi amaanyi ga Kayemba tugamanyi. Mwe mubeera olw'okuba nti yazaalibwa oli abamu balina obujja abamu bakukuta ekiruno ebusukaali obwo busukaali bwe bugenda okubonyaabonya omwana wamwe n'omuzzukulu okubanga muli wano ku Bukomansimbi wano ekiryameevu wano akatundu nga kano ng'amasannyalaze tegaliiwo. Ani agenda okukola bizinensi wano? Mbuulira ani ayinza okusitula bizinensi n'agireeta wa? Lengera saluuni bwezikidde agizeeko olugenda wali basalirewo empeera mukirengere. Buno bwe budde bwa saluuni okubanga zaaka bakola ki? Mwe babaloga era ne mbanga mulikyali bamativu n'obwo obusente bwe bamala okubba ku mmwe ezo sente ze mulaba babaleetera mundageeko yatunda ekibanja kya maama we. Aya baso yabadde Geoffrey Lutaaya yabadde Bukomansimbi nga mukambwe nnyo. Embeera wesobodde okuba ate ng'etambula ne munywanyi waffe Patrick Mujuuka bonna abasobodde okuba ate nga bagenze Bukomansimbi abafunye ku kaadi Yudaman yagifuna, Geoffrey Lutaaya yagifuna, Kayemba Solo yagifuna, Yudaman yagifuna, wabula ye Patrick nakifuma. Kaadi baje muma abanuupu mu mbeera eno yategeeza nti ssente nnyingi nnyo by'obufuzi naye yagambye ekijja kije. Bannabukomansimbi abategeezezza nti Kayemba Solo yuuyo okusomoza tufunye emundeza kwa mirundi ng'ebiri. Okusooka bannabyabufuzi abaliyo olw'okuba bo babadde mu system abamu balina mu gavumenti kibiina ekiri mu gavumenti balina ssente nnyingi zibaleeta ne bagulirira abantu. Kati ffe tujja bagamba kigambo bali wova okwogera ebigambo yaleetawo ssente. Kati ekituluma nti n'abantu baffe okusomozebwa okusinga obukulu nti abantu baffe era tebayiga baganya okuyiga nti oli yabawa 15,000 buli yabawa 1,000 yabawa 2,000 ne bamuwa akalulu n'atadde okumala emyaka 5. ye mukulu we gwe bayita Patrick Mujuuka ye bamumye kaadi n'agamba ku lw'amaanyi g'abantu yajja gendayo namunigina awo no ayaya yabawerekeddeko bonna bo bafuna kaadi. Musajja wattu ye teyafuna kaadi. Nabino yasobodde okuba ate ng'abyogera munywanyi waffe Patrick. Omuntu aba yakuwa 2,000 luli n'atadda kati lwaki olowooza amaze emyaka 5 tajja kati alaba kalu katuusa akomawo. Nze bwewagira omuntu oyo kye kisinga okunnuma ku mutima. Bino ebya poliisi etuzoganya with time poliisi ejja kitegeera ejja kumanya nti naffe kituluma tulumirirwa ggwanga lyaffe kituleese ate nabo ebitunyiga bye bibanyiga. Nze sikyatya nnyo bapoliisi sitya abasirikale kubanga mmanyi bwaddeeka n'atula mu ntebe naye n'alowooza obanga yebase ku buliri bwe n'alowooza naye alaba nti tuyamba ye. Aya basi embeera basobodde okuba ate ng'etambula. Promota gwe bayita Kayemba Solo, manager w'omukulu gwe bayita omukyala gwe bayita Raymond Namakula Chris Evans nga bwe kutegeeza nti bayimbi bangi nnyo basobodde okuba ate ng'atambuliza endongo. Akayimba ke bayita Mazongo teyakapromotinga ye omukulu gwe bayita Kayemba Solo akapromotinga atya. Omukulu Yudaman yafulumya akayimba kano yakafulumizanga amanye endongo eyiza obutatambula bulungi n'asobola okuba ate yali yeeyongerako ng'agenda kusoma sayidi z'e Kenya eyo. Omukulu gwe bayita Kayemba Solo kwe kuba ate ng'alemera ku ndongo napromotinga akayimba ke bayita Mazongoto, enyimba ze bayita Tinatine, enyimba za David Tale ezasookera ddala eyazirimu omukono gwe bayita Kayemba Solo ono egwe tobadde nayo nnaku lwajjo. Era omukulu gwe bayita Kazibwe Kapo yagambye nti abadongo babadde babagayagaya akadde kano bayinza omuyita katemba naye abadongo batandise. Omulimu gwaffe batuyita badongo era namwe mukituyita naye abadongo bakikyusa ne bagamba nti abadongo omuntu yenna omusiru osanga omusiru awo nga bagamba oyo nno mudongo bakijja mulimu gwaffe ndooza batulabanga abatamanyi bulungi naye tutumya abantu emirundi gyonna batutuukire gye balina okujja ebiyamba abantu mu constituency oba kuba pulezidenti. Buli lwotuma atatuuka kibadde akikabe mwana n'omutumange emirundi egiwera nga tatuuka kibadde akiweesitukira bagamba yesitukidde tanywa matabangu ne tubagamba obubaka bwe tubadde tuteeka mu nnyimba ebbanga lyonna nga tukubiriza abantu okukola tukubiriza abantu okwekuuma nga balamu tukubiriza abantu okukola biki
tusazeewo obubaka bwe tuteeka mu nnyimba okujja tubutuukiriza. Yembeera wesobodde okubatenga etambula twabadde Kiryama Envu Buyoga n'ebitundu ebinaanyeewo awo saidi zaawo twasobodde okubatenga tuwereko omukulu obayita Kayemba Solo olunaku lwajjo. Ye mukulu oyo asobodde okubatenga atambuza ekintu kyempolampola abajjukira obulungi mu kibuga Kampala yayingira mwaka gwa 2021 era ng'ategeeza yayingira ne siringi kakaaga zokka okubatenga atandika. Yasobola okubatenga ayingira ku masomero ag'enjawulo nga Wandege ya SS awo ne yasobola okubatenga ayingira ku tiimu ey'abazanyi b'emizannyo bayita Superstars yali sadze bwayisaawo. Yasobola okubatenga afuna era ne bamuwa ne basale ku ssomero eddala bayita Happy Hours awo. Yasobola okubatenga abikola bingi nnyo. Yaliko omubazi yakolako ku washing beside z'ekanyanya omukulu oyo awo nno kwe kubatenga atandika ekirowoozo ky'okubatenga ayingira ekibayita endongo. Abajjukira oluyimba lwa Budumulazi lwe bayita Faamu ne Bestman ayakola script yennyini gwe bayita Kayemba Solo oyo gwe nkutegeezaako. Ategeeza nti mu senior 4 yali ebintu nga bikyaganyeganye waliwo essomero lye bayita Kamande eyo gyasobola okubatenga asomesa bamuwanga emitwalo 5 naye ng'agamba alabanga ennyingi. Ye mukulu ono gwe kutegeezaako gwe bayita Kayemba Solo olunaku olwajjo gye twasobodde okubatenga tutambuza naye ensonga. Oyo nno FIFA agent era ng'ayina ajja kutegeeza kampuni ye esobodde okubatenga etambuza oba etunda abasambi ab'enjawulo era ng'akola n'omukugu bayita Dax Katero bw'omulengera Dax Katero bebamu ku bali mu management y'omukulu oyo gwe bayita Kayemba Solo yasobodde okubatenga ajja. Bukoma Nsimbi South yasobodde okubatenga ategeeza bingi nnyo byagenda okubatenga atambuza. Omukulu Kiyaga gwe bayita Hidamani na bino yabyogedde. Tebajjano ne babawuddisa nti omwami wa njawulo ate mbu omukyala mulala awo Uganda twavaawo era tuzze obajjukiza bannabukoma Nsimbi ffe tuzaalibwa mu kibiina kyaffe bakiyita DP gye tukoze eki bajjajjaffe tuli beetondera ne tubabuulira ebibaddewo ensangi zino na lwaki twasalawo okukola nga bwe tukola. Tuli bategeeza nti ekibiina kyaffe kyayingirwamu abantu abeenoonyeza ebyabwe era batutuusizza wano nawali. Njagala ompeeyo omwami ng'ali mu gavumenti omwo nga minisita w'amaanyi nnyo 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 nga mukyala we wa NUP nti otuuka n'okwesimbawo ku kifo kyammwe ne bagamba wesimbye ku kiyingi. Kiyingi talina kifo wano ekifo kyammwe.